Edaggala lya Mugaba. Otya bw'olina okulwanyisa Mugaba obutabuna mubiri gwo gwonna. Ki ky'oyinza okukola okubuza Mugaba oyo n'abeera nga talabika? Ye abaffe lwaki abantu babeera ne Mugaba? Kubanga Mugaba abasajja babeera ne Mugaba n'abakyala babeera ne Mugaba, kye tuyita stretch marks mu Luzungu. Eddembe ly'omukyala yenna kwe kubeera n'omubiri nga gunyirira nga teguliiko kantu konna, tekuliiko nsundo, tekuliiko Mugaba, toyina bitulituli, toyina bizigirozigiro. Bonna abakyala kye beetaaga, si n'abakyala bokka, abantu bonna baagala olususu olabika obulungi. Mugaba bye bimu ku bintu ebirabisa bubi omukyala, naye si buli Mugaba nti nno asobola okukulabisa obubi. Waliwo ebintu by'osobola okukola okulaba nti Mugaba oyo omumaintaininga. Tugenda kuba tubyogerako mu vidiyo eno yennyini. Wabula atanaba kubanga osubscribinga vidiyo eno togenda kubanga ogifuna. Bw'oba towakwata ku kade akakutegeeza nti tutaddeyo vidiyo eno togenda kugiraba, oba oyinza okulwawo okutuukako. Wabula nga gwe ya subscribing edda enkwagala nnyo, weebale kubanga otwekuumirako. Atanaba subscribinga olikinge okomentinga, osobola okutwebuuzako kiki oyagala tubeere nga tukuteerayo, tujja kuba tukikolera mu bunnambiro. Olunaku olwaleero tuzze kwogera ku Mugaba stretch marks, the parallel lines ezimera ku mibiri gy'abantu. Waliyo ebika bya Mugaba bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Waliwo Mugaba omweru, waliwo Mugaba owa papo, waliyo Mugaba omuddugavu. Mugaba owa black nga akutte omuntu omweru, Mugaba oyo alabika bubi. Mugaba omweru waakwata omuntu omweru atilistiko. Wabula nga ate Mugaba owa papo waakwata abantu bonna, oyo Mugaba aba akyali muto era aba mwangu okujjako mu mbeera yonna. Kyonna ky'oba okozesezza kiba kisobola omujjako. Naye Mugaba omweru, Mugaba omuddugavu, byebyo ebika bya Mugaba oba ebika bya stretch marks ebigenda okulwawo okuva ku mubiri sinakindi n'obutavaako. Waliwo Mugaba gw'otasobola kugirako ddala, y'oyo Mugaba omusikire. Mugaba nga aviira ddala mu famire mwenna muyina ekizibu ekyo ekya Mugaba, nga ne bw'oba okoze otya ne bw'oba okoze otya tosobola kumwejjako kubanga ali mu musaayi kya famire kya waka mwenna muyina okubeera ne Mugaba oyo tasobola kuvaako. Ekirala kye njagala obategeeza baganda bange nti nno Mugaba abantu tebabalimba nti nno Mugaba asobola okuvaako. Mugaba tavaako, wabula asobola okufeedinga n'abuza batya bw'abadde alabika, n'abeera nga afeedinga nga talabika nnyo naye nga tavuddeeko completely. Kubanga ekikuleetera Mugaba, abamu Mugaba ajja olw'okubanga mugeze. Mulimu abafuna Mugaba ng'aleeteddwa bizigo, mulimu ababeera ne Mugaba just ng'ekyo ekintu kizaale kisikire. Ogenda kukozesaako ebintu bitono nnyo okulaba nga Mugaba oyo afeedinga. Ekisooka, nywa nnyo amazzi obeere hydrated buli ddakiika. Beera nga weesiiga nnyo oil mulungi nnyo, olive oil mulungi, cocoa butter oil mulungi, n'ebizigo byonna byonna ebirina oil. Ne waaba vaziliini ono n'obeera nga omubiri gwo ogusiiga vaziliini emirundi 3 olunaku, kikuyambako omubiri gwo obutabeera dry. Buli omubiri oba skin weebeera dry, omubiri gwo gwatikayatika. Jjukira Mugaba oba oyatise munda mu skin. Ife ng'abanene Mugaba agenda okujja oba enlarginze omubiri gwo nga guleeguuse, mu kuleeguuka ne gutandika okwatika yatika munda, kyovulaba Mugaba tasobola kuvaako. Mpozi abagenze ku ssajjale, ogenda ku ssajjale ne bakubikkula luno olususu ne bakalakatako olususu oluli munda. Ekyo kisoboka. Osobola okukozesa lenzazi ez'amasannyalaze ne babeera nga bamukubisa amasannyalaze paka we bamufeedingisa. Basobola okukozesa microneedling okubanga bakwata empiso ne bafumita oyo Mugaba, ezenkuubo za Mugaba ne bazifumitamu ne bazifumitamu, ate nga ekyo kitwala ebbanga ddene, myezi 6 nga bwe bakolako microneedling paka Mugaba oyo wanaabula. Naye woba oyagala ebintu bya bulijjo oyina kukozesa oil
nobeera nga weesiiga nnyo oil n'omasaaginga ekyo ekifo ekirimu Mugaba n'omasaagingawo n'ebizigo byonna by'oba oyina as long as ebyo ebizigo birimu lu oil nga bw'olaba bino, oba n'okozesa cocoa butter oil oba n'okozesa olive oil n'oba nga omasaaginga ekyo ekifo ekirimu Mugaba gy'onookoma okuba nga omasaaginga ekifo ekyo ekisa kijja tutuuka Mugaba wo ng'alabika bulungi, ajja tutuuka nga alabika bulungi naye nga ekituufu kiri nti Mugaba tasobola kuba nga avaako. Products nnyingi nnyo ezikoleddwa nga bagamba zijjako Mugaba naye ate nga tavaako. Vidiyo eno w'ogisanga nga y'amakulu muganda wange beera nga commentinga olikinge osharinge wabula teweerabira kadde kako ne mubajja kuba bakwa message lwetekayo vidiyo empya. See you in my next video.